A decision is taken. Kkooti enkulu mu Kampala ezeemu okuwulira omusango gw'ebyokulonda ogwaloopebwa munna NRM Farida Nambi mwawakanyiriza okulonda kwa Erias Lwimbazi Nalukoola gwalumirizanga bwe yaviirako emivuyo mu kulonda kw'okujjuza ekifo okwaliwo nga 13 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Nambi ng'ayita mu bannamateeka be yeemulugunya eri kkooti nga Nalukoola bwe yagulirira abamu ku bajulizi be n'abazza ku ludda lwe. Bw'atyo n'asaba kkooti wano obutateekebwa kw'abo abalina okuwa obujulizi, ekintu ekyawakanyizibwa bannamateeka ba Nalukoola. Bano kuliko Nathan Jemba, George Mawumbe, Ben Mukasantale abagambibwa nti bagulirirwa Nalukoola ate okwefuulira Nambi. Jemba Nathan Muwanguzi, Mawumbe George William, Nabukenya Margaret and Sebaru Tusubira Martin. Kusaba kwa Nambi ne balooya be okugoba obujulizi bwaffe tekwalina we baali bakusimbuliza mu mateeka, tekwalina makulu, kwali kwewuunyisa era kwali kugenderedde kukweka bujulizi, kulemesa bujulizi kugenda mu kkooti. Tubadde ba mukisa nti kkooti egobye okusaba kwabwe. Omulamuzi Bernard Namanya ategeezezza nga bw'agenda kino okukisalawo ng'awa ensalawo y'omusango gwonna era kino kisanyudde Nalukoola. Eyolese lwatu nti nno Hajati Nambi yajja mu kkooti nga talina bujulizi, bali mu kuwa mmanta eno n'eno, bali mu kuyita ne be bataalina, baga kkooti nnyamba n'ono omuyita ajja mpeereko ku bujulizi. Wattu nkubuulira ggwe Hajati Nambi muli mu kaseera kazibu ggwe ne bapuliida bo. Kkooti eragidde enjuyi zombi zireeta abajulizi be basuubira okukozesa mu musango guno. Omulamuzi era akkiriza bannamateeka ba Nambi okusoya Nalukoola ebibuuzo kw'ossa n'abamu ku bajulizi be. Bano era basabye kkooti ebeeko abajulizi abalala beereeta okuva mu kakiiko k'ebyokulonda bayitibwe nabo babeeko bye babuuzibwa. Tubuulire entabo yavaawa ku polling stations zaabwe obutabanga tezikomyawo byava mu kulonda n'ensonga endala ezikwata ku polling stations kwe baali. Ekitibwa tusabisa kkooti tiffe tulina buyinza, tulina lukusa lubaleeta kubanga si bakozi baffe, si bakozi ba Nambi, bakozi b'akakiiko ak'ebyokulonda. So olw'okuba tebaleese nga tuteekwa okusaba kkooti ebayite. Bagamba nti aba Electoral Commission bajje babaweere obujulizi, kitegeeza bali mugamba nti abakungu ba Electoral Commission beegatte ku muwaabi bawaabire Electoral Commission gwe yalangirira. Ndowooza kye baalema okukola eri ku Tally Center baagala kiyisa mu kkooti naye tubalaba. Kkooti ya leero era yeetabiddwamu Farida Nambi ng'ono omusango okuva lwe gwaloopwa abadde talabikangako, ekintu ekikyamudde Nalukoola. Nambi azzeeko mu kkooti alabeko akakase nti akabala ku nkalajje mu kifo ky'okutuula eyo n'aleka bapuliida bambi baboneebone n'ebigambo ku bikolobero ebyakolebwa ye ate ne bamala bejje beefuula abalungi. Kinsanyudde nti azze agoberera omusango gwe, akimanye nti agenda okuwalampa olusozi Gambalagala. Bino si muniino. Nambi ne gye buli akyakalambidde ng'ayagala Nalukoola okuggibwa mu Paalamenti. Farida Nambi aliko abajulizi abawerera ddala 22 baleese, kyokka kkooti eragidde oludda lwa Nalukoola okusoba ebibuuzo abajulizi 10 bokka, ekirese Nalukoola ne banne mu kwemulugunya. Tusalawo baani abalina okujja mu maaso ga kkooti okubasoyasoya ebibuuzo ku nsonga ze boogerako. Ffe tulowooza nti okunoonyereza musango ebyokulonda nga guno kkooti egamba kuba kunoonyereza eba investigation. Tulowooza si kituufu okusibirayo obujulizi bwonna. Obujulizi obusibirayo otya kasita oba ng'otugaanye okuyita abo abawandiike ebirayiro okujja okubabuuza. Bannamateeka ba Nalukoola bategeezezza nga bwe bagenda okujulira ensalawo ya kkooti ku nsonga nga bo baagala abajulizi bonna okubuuzibwa ebibuuzo nga mpawo gwe bakugira. Bonna abaalayira tebaateekako national ID zaabwe beekweka. Tetwagala tube nga tugenda kukozesa emizimu okusalawo ensonga enkulu bweti. Bonna omu ku omu, so tusabye kkooti nti bonna bajje tukakase nti tuli mu kukolagana na mizimu, tukolagana n'abantu. Kyekyo lwaki twagala tubalabeko. Ate oli awakanya nti abantu be naleeta mu kkooti nga sitaddeeko na biboogerako nga national ID, kkooti ereme bakkiriza kujja kulabibwa. Kyongere tukakasa kye tubadde tusuubira. Kati ekirindiriddwayo mulamuzi okuwa ensala ye ku kujulira okuteereddwayo Nalukoola ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukulumo.